ngezaako ne banenonyeza oluzalo banyi walunywe tebalunoonya nwedde enzaalo onyo ku nzaalo mukazi munnange ali mukazi munne ettaka olinywerawa awo mukisanya akola akalaba wakamulango omwana akyabuza omusajja agamba musima bwesizala guno mwaka ani agamba omwami emanyi omukyala abiti bampasa ate banyi walyamu olukwe twatiisa tetuwasa mami yampasa ebanna kati gyali eka ewuwe ate ewuwu ate wange wali bampasa kugabe bampasa opaye nansana banna getwava kusholosolako ewaeko oyimbeyo kyokazebwawo nengezayo bulengeza totuusa wuwo mpeteraawo ofuluma oyogere nerabiralabira akabakiti munju oyogere ate ndi munno musobola kigumira jamu ekya ate olusobola kumanga otyo pulogulaamu osuddeko omukolo bannange abantu mwogedde okwagala ebbaale mwebale kujja mwebale abawano bandi webere bagenda tebabaddeko tewabadde kintu ennaku zino twagaza bana ku masomero ate okosa ekyayidi kirimu ngaakantu kabuukabukako edulo eri ku pulu tekijja kukola abantu abalibanabaze ku komedi omupiira ogwagwanya ogwasoka eddamu ogezeeku basengere banange obaina n'abagagga nyokyaganya ogagga wano bakigi abagagga tebakugamba gye bajja sente abana abagagga engatanywa tebanamuwa omugagga akyamutadde ku testi akyali ku interview kyekigambo ekituufu epotiga eyemu baba nfe aba Ronaldo tetuwagira tiimu tuwagira Ronaldo tuli ba Ronaldo kati awuzisakolo 101 kireko oba yayitawo tugenda swala tuli mu 200 tulayo tono nnyo nga nkaaga mwawo abazungu byansobera byakisiru kati waliwo omwana asamba omupiira omumaniyo ali emyaka 17 mbw azitowa £1,000,000 oba 28 abasiru byeno mwasa tusina kyenzitowa ye kati omuntu n'agamba musente zo zolina kati mu bulamu bwonna ziteeke mu ddola oba n'eddola ngammeka era zenyini zebampaze zentandikirako kayina ogwobako neddola zegoba ku forex bureau naye olagamba omunaagasezize mu ddola sente zolina bulamu ozize mu ddola tusanga abantu balina dola 17 wano wayinza oba abantu abalina $8 kirimu jangu eyo okuze tokyalina nekiwa mwabaka tubalaba onyize nigidde ddala kyugamba soka ove ku bya ddola mukama nakobawo nayimirira wali nagamba atya nagamba omuntu alinamu emitwalo 10 ebyawamu yagenda mu ggulu kati uli omukazi agambye lusigala nga tuli bangi neba walina mwendako endalwenda togenda ali bagamba mwalina 10 ekya yazuukuka baana abayizi olaba abafu mamero ozuukuka twagala za kashi bazogera ku live oyo leetaga nazuukuka oyo akalira mutulo oyo teyebaka asula atudde mu katembe kafeeri ekisiru kyokka kati mugenda kukyambunga nange nafa nanjawo njogera nina omusajja gwe nalinkolanga naye mugagwa wooli mutufaanagana myaka babakulu be bafa kale kusinga emyaka ebiri ne maama ate nga azala kitaawo ne bw'ofa goba era sikwata n'obulamu kusira era tugamba singa abadde waali
singa ali mu 5 naye kati okujjako abantu okwesiriwaze kati katonda bw'anaamala otutta afunirawa malala g'abavubuka neza mutima kungamba mukama katonda ayina amalala fenna bw'amala okwokya ne tuggwawo kimwongerako ki kati agalabe nensinga nkalu naye atuleetera kiwano okubonaabonera obwereere hatugamba mbu waliyo ensesinga eno lino lyeggulu ery'oku nsi lwaki ontwala okuba ekyeyo nga simanyi mbunva ngende musiya simanyi mbonebonere enongoza emikwano gomanyi osobola okubeera ng'olyawo tomanyi nti kasooli omwoki nekyayi omukalu lyeggulu ly'oku nsi sekendi fulo olyoyanga simanyi tilwasuza enjala ye basement kifaananyi kyosingira abantu lino lyeggulu babadde balowooza mbo lyeggulu eddala naye nasinga abadde eggulu eddala singa abagenda tebatukima abafu abasinga otwagala teyadda atunuulya ekiryeyo buli adda addira mu lubaale asabamu Buganda bakibadde banywa olugendo luwanvu bwetulemerako luduuka nemwavanga badde musiraamu omuzimu ogulija mamero nga mutwetoto nemwangu ogamba masengere yatukozeeko ate batume mutume jamakoleko enkola nzekka katukwavuwaze webale kuba na sente akwanemeka 2 aweze 5 aweze 5 yabadde 5 weze 5 okufuwafuwa oba si kyekyokwata ebbirizo amalala gatandika bana sigenderedde laba omusiru twakamala okwogera tugamba muntu aweze mitwale kumi yazuukuka ajaoba obulako mmeka obulako mmeka 9 nzuukuke olekera kala nzuukuke ndi mutulo badde nunziziza ebyekisi amalala g'ekifuuka wakola dda ate wa onaatera osereka ozimbye enju mukomedi omulimu gwa kisimu badde wali ne munnange nemugamba nalawuli amazina gazinaago wakyetaano nagamba bannange nga mufuna kiralu lawuli sipiika amazina gatakunkumuka banyuka etaano ali asula wano anti oli wa takisi balabayimba takisi kanaana ku mutwalo omuyeza takisi okujjula buli lwoyimba 2 eyayimba sikonda yimba kolakita wataano ate tayimba yekka ayimba yekka ne dereva dereva asokunyiga nagamba lwayimba bubi nakula mmanyi takisi ejjulire lwawo okujjula nakula mmanyi buli mugagga yakolako bwa kondakita anti kondakita yaba ne sente bwaba avugagayaza mpere nagenda ne sente mu ngalo nadda nazo mu tawuni naddayo namugambawo nywa tunywekawo nywako gebiri ndi anaaza ezibika baba batuuka mu paaka zonna nazikwata naziwa dereva dereva nabwa kagende ku saavisi naye nkyakeera ne bandi kukonda ekulwansanze mbagayaza tugenda ffe negayaza era nze nagenda musomero nga tonya kosi y'abakondakita nange mpawa n'omukisa guno okwetondera abantu bonna eddo bali abantu buli bwe nalabanga ng'alina emyaka 3 nga talina sente ngamba oba kati buli gyakola ki nsaba kunsonyiwa sirina nagiwezezza kapulesa okawulira ebimu ku bitundu byange ebyomubiri ebimu talisa obutakola ninyako bw'oba nasatu ebimu bifa okugezanga nze ntuuka nga neesetinze otandika osituka oti olwosituka bwe banyemo ng'ebino bikubagana kapa era bw'otazaala mangu obeera ng'ogamba mwana kyajja mpeereze kati omuntu bayinza kuweereza ku myaka ng'emeka obulazi mukama nemala mufuna wanu allah isi byalyako nze natya mukama okumanya atiika nze omutima gumanyi ono ali wano aliwo nga yeye egyo emyaka abantu nga bagwa mu biyiko ono abantu nga bafiirwa bantu balwala takololangako ne lwe yasemba okolamu yali effect
kabisengawo yafanga ayina emyaka wa 19 nemanya nno obuzibu famire yawe yabawangazi olulyo lugumu kitaawe yafira wano ebya kyokka ngera bagamba ne Yesu alidda ku myaka 12 kugambye omutima kugamba tuli wano tuvuma Yesu nina akavidiyo kenalabye ku social media ogenda wala nina akavidiyo kenalabye ku social media balina abasirikale nga yakulembere nga abasirikale bali kubali ate nga abasirikale goba oli kwani nani nze bwedda ndi ku Yesu wakunsi leka muletogera byakisi nanga wetuli ali ndagera n'abasirikale Yesu yalina bayigirizwa kibadde kinvudde mbongo agolina gyoli n'abaana akatambi bakalabye olabye ojagana basementi yeggulu ojavaayo egwe musimbuzi bintu byatabuse yasigwerakusibako obusibi muntu naye nga sina kyemwoge kale Yesu atambula n'abasirikale abayigirizwa babane bayigirizwa badisaipo kimu bino byebyaga nti ekifo manda ekifo anda tukolere kwemu weyerianda enekosa olubonyabonyeza banne kalifamu ekyosiza n'amanda lyolivaamu Mugira mukola. Mugira mukola ye. Tusa aze. Mugira mukola na institute. Kozi fa bakolera. Kati namwe mumusirise. Sida kuma bagajaji gatobba manda. Banda. Limoti yewo tegena mumanene. Tebujjamu bulabi. Eyo teba limoti ba radio makula. Radio sikyaliyo. Siya. Mutoyina kasesi. Siya, radio kola ki? Radio kola ki? Radio kola ki ewange? Mutoyina radio. Kweri ku TV. Radio. TV. Kibuto. Hisense. Wakula lisensi. Kwe mwe mukopa ku kibanja mpola. Neba naye mukope twetu yambe bannaye. Kayisama mukope tukolere kintu ekyo ki? Etufune ennyumba za mukopa. Echa. Nabusasula juluna. Olwotalinamu osangako okufuna.